Yale numa jagala ikati nkolete. Mama bya filimu siyandala. Nda ngamba mu filimu. Ne Aisha. Ne Aisha. Ndala mbategeze teyera mu filimu bane isiye nkola. Isiye nkola bichuka mweno kubula. Obutula got galo face. Byonna bifandagana so. Oyo ali eyo ngayagala kakalanga akange. Ayagala kunfanana kate jiwe ya superlight eningi kwelako sabuni ebizigo ne oil namwe abagala kisusamu kwelako scrub noba nga omukozesa tulinawo ne serums ennungi nkesi mwagala kisusamu weebiri byonna n'ofuna kakala nga akange nga teweetaaga makeup ndowooza mundaba ka makeup sikalina naye ate ndabika bulungi siinaako yadde ka foundation yadde ka powder. Very good and clean. So I know chimanya ntebizigo yange tebikuba namakula. Yeah, yongero kibagambe. Tebikuba namakula. Musobola okuntegeeza bulungi nyo zoomingamu. So zoomingamu ne wetegeeza bulungi face yange. Zigo yange tebikuba namakula. Tebikuba misuwa, tebyocha, tebireta nakozi ku ngalo. Ndowooza nga yamulabe ezange. Zisesiga nako jeo zisikola ki nesiga kizigo kyange nga nkola ki nga ntambula so oba obyesiize tosubirayo namakula tosubirayo kwokya tosubirayo emiswa gya green tosubirayo mugaba tukolaba twateekako kali akagambo kali twateekako ka glam akatufuula ab'enjawulo glam katufula unique munkola y'ebintu byaffe. Wow, mantala ahaba lwaki tojja ku Aisha Beauty Glam neweefunira ekintu kyonna. Aisha oli omu ku bantu abatono ennyo. Nina edduuka ku Naiga Chambers awo litunda engatto nenfunye nnyo ba clients abali US, Canada, UK abangamba Morris nkuteddeko sente zino engatto ya sente mmeka mbadde nsaba ogimpeere gundi ne gundi. Oli omu ku bantu mu Aromatic Entertainment bendeetedde ebirabo naye ng'ebirabo babagaba ebirabo ebyo ababisindise beebweru. Lwaki? Nti abantu abo maybe they appreciate the way you act, the way you do your movies. Aisha, okikola otya okubanga ozannya bulungi abantu ne bakusiima n'otuula mu character? Because it's not anywhere, it's unique a bit. Kati obuzibu abasinga bwe tulina bwe bakuwa script togiwa budde totwala budde kulowooza ku character gye baba bakuwadde. Kati nze baba bampadde character ne baŋŋamba nti ogenda kuzannya bwoti script eyo ngiwa obudde nengisoma nenditegeera nendowooza ne ku character yange nendowooza ngenda kikola ntya ate era n'oguddako neŋŋamba kyanjawulo ki kyenyinza otteekamu eno character gye mba nkoze. Ebiseera ebisinga omuntu bamuwa ekintu olumugamba kola bwoti ng'akola bw'atyo okitegeera kintu kyonna ne woba okikola oba olina okusaamu ebisoko ekyokimanyi si kubuuka bubuusi mu bbanga notandika kukola kintu. So olina okufokasinga ku script eyo n'ogisoma n'ogitegeera wamala okutegeera script eyo script ndowooza okitegeera olina osoma weflowinga Morris agira tambula bw'ati ati nawe n'otegeera gundi yonna nawe genda otambula n'otegeera ekintu kyo ky'ogenda okuzannya n'otegeera character yo nti baba bampadde kuzannya nga nywa omwenge banywa omwenge beeyisa batya bwe bagenda gye banywera babeera batya bambala batya boogera batya kati wamala okitegeera ekyo kitegeeza oba ogenda kiwa fiiru nga kyozannya okifiirimba kubanga oba okitegedde bulungi kyokala omuntu omusanga ne bagamba banaye gundi ozannya bulungi kitegeeza character oba okoze eki oba ogitegedde oba ogiwadde obudde. Otegeeza Aisha bwe wazannya ne mu Nsobeddwa character ya Daisy bwe wazannya ne Jerry mu Nsobeddwa character ya Daisy wagyetegereza? Script nagitegeera n'omanya character n'engitegeera njamu buggolera bwenti
Obugezigezi balukola bwe bati. Emputtu bazikola bwe bati. Byonna olina okukola research ku character yo. Yes. Nti oba ozanye nga Last Born, ba Last Born beeyisa batya? Yeah. Toyinza kuba Last Born nga weeyisa nga First Born. Kyegyo kutibula. Tebagamba kwasa embaye ewaka. Okukola research ku character gye baba bakuwadde. Ne lwaki ba Last Born baba tebagambwako? Lwaki? Nti baba last. Tebazibwako. Oba okyafunayo omulala. Yaba last. Asholi wakumeka mu family yamu. Mwezi wawulande. Bale wawunda abantu abatategeera ssimu gye baba bamuwadde. Ekituufu. Mutategedde ssimu. Kati katugeze ono bano abayitamu obuyisi. Nga tebakuzimba mu script. Naye nga kolo essaawa eyo bakwetaaga ku ssaawa eyo. Ne bakugamba ogenda kujja omukwata amataayi. Ate omanyi obakwata amataayi. N'atugaggwe. Olina okutegeera siini. Yes. Nti siini weba egambye tugenda ku mukolo. Okitegeera oba omanyi ebigenderako siini ey'omukolo oba ogimanyi. Naye omulala agwa bugwi. Teyetegekera siini. Wamala otegeera script ne character wetegekere siini. Obwongo buteekewo. Ogitegeere. Abaana bali abatulaba nga omwaka yakuzannya firimu, you can still make it. Naye jangu ng'okimanyi nti olina okubeera focused. Ky'oyagala. Omanyi n'okiteekamu energy. By the way, njagala oyolese n'oyogera ku kikyaffe abaana baagala okujoininga movie industry, especially Aromatic Entertainment. Njagala okujjawo kino kimwogera. Aromatic Entertainment eyagala babubina, eyagala beeru. Kiwe kiri. Aromatic Entertainment eyagala kitone talent. N'oba olina akabina kakomeeri. Katolina talent. Wakati abantu bagenda bba waaki. Tewali. Ogenda kabigula olwaleero. N'ekyo kabigula. Tukakoowe. Nababwina bangi. Olina kujja nakyolagawo. Yes. Nakujja na talent. Naleo baga nti zanya ng'omusezi. Osobola ogizannya. Era weesiba essanja. It's a character. Nene. Kale lero zanya nga malaya. Malaya omumanyi wayambala ng'omusachinga kuba malaya. Bambala batya. Boogera batya. No, musezi gundi yazanya character y'obusezi. Yazanya ng'omusezi. Gundi bali omuyita. Yali muwala munene nnyo. Kati omusanga wali omutasaala. Wagendako ebugerere? Kategori kategori mwana muto. Aromatic oli mwana muto. Tukyali bujje oli mwana muto. Ukyali bujje. Baby Aromatic. By the way, baby Aromatic. Sweet 16. Anti kati tin. Oba wabuka tin. Etona tukati. Kati tunsiri wali. Sinaweza 16 nawe. I'm 15. Sweet 15. Tujali ku Morojo Landscape Media. Aisha. Filimu ki? Omanyi nze wala abantu baba ne hit. Olaba ne Chameleone bomubuuza. Bante nyimba ine nyingi nyimba. Niyo ombuuza mu hit yakisobola kugamba nti nze oyina kuba luno nduwulira. Anida kati nze nganze. Nze sobola okugamba kati nze olaba filimu zenza nyingi. Naye nsobola okugamba nti boy nakubako ebisebuka. Ebisebuka ye namukuba. Omanyi bya mirundi ebiri. Kati nze filimu eyandeeta abantu okummanya. Gundi bagiyita amakungula. Nazanyanga Jordan. Jordan
yazanya nga omukyala ali maka nga yeefuula nti Jordan muganda we naye nga ateka boyfriend ke ng'omusajja bw'agenda okukola n'ava agenza okukola amanya amulese na muganda we komba amulese na boyfriend kati bali bampita Jordan gundi ya biba ye yali Kabejja fiimu ya Kabejja wagiwulirako Kabejja kati yo ye yandeeta mbantu naye ate hit yaliko ebisebuka bampe bikyala niza mukali amaggwa nali njagala okubira jjajjaawo bajjajjaawo naye yali asise naye nga nzise jjajjaawo ekyo nti musula jjajjaawo byaffe byakyama naye ng'akyogera ne mu kibiina ndowooza tetutera kwogerako nga tubeera mu meeting akyogera nemanya esembi yakyogedde naye atera okyogera nti muzukulu wange Aisha ndi muzukulu kipya kirawunyisa lwakuba kale nga omanya ebyange si byakwesisa nga tubeerayo mpolampola Aisha ebintu byo oli nnyo mwekunize mwekunize mwesikize kale mwesikize abati kali mwabe emitiana mugamba mwesikize omuntu okwekuniza ye muntu nga akipinga ekintu kye munda mu ye yekuniza kifulumya that is kwekuniza wekuniza really nga mpulira kina different meaning ekina different meaning sure omuntu okwekuniza ye muntu nga tata nnyo kintu kye kale like public kukimanya nga keeping ebintu bye on him or herself wow kitegeeza ekyo kwekuniza kati kankuwa example nyangu efumbe olimanyi nze neddira fumbe efumbe bwe liba nga limaze kukola pop bwe liba nga lyagala kukola pop nga liri Kampala nga pupu bulijjo limukola Masaka lyeteekayo ebisubi ne lidduka paka Masaka we likola pupu kati lyekuniza ne litafulumya paka nga lituuse we lirina okufulumiza wekwekuniza kati naawe kyogamba lisobola ova ne ligende Masaka ne likola pupu efumbe kyova olaba ffe tuli bayonjo ab'effumbe ate nga mpulira bagamba terikwekweya bagamba effumbe terikwekweya anti likwekweya tewali ekisolo kitakwekweya effumbe terikwekweya akakayimba tokawulirangako bajja kukugamba effumbe we limala okukola pupu terikwekweya it smells ebyaddala kola research wallahi ojjalaba amakituufu ngenda kubuuza ku jjajja Walusimbi obuuze effumbe welityo munnaye balikolamu n'akayimba mboki kayimbe ako agala wemulira kawemula wemula naye Aisha hiti yange hiti zange nga nyingi nange nina hiti nyingi nkugambye okujja mbantu ne hit yanjawulo osookera kuko ebisebuka nasooka zanyako ebisebuka navako ebisebuka nenzira kali amaggwa nezanya promise ogambye your first movie was Kebisebuka. How did it feel your first time in the camera and everyone is around?
Biba byangu. Yeah. How did you feel? Biba byangu because of what abantu babeerawo nga bakulaba confidence tebanyangu ya gaininga. What ya camera afraid, what camera afraid. Obeera otya kale. Ankana, sweating, what. Olina byonna bituukawo. Naye kati nze ekyanyamba na kwanti naye nkola naye nkyagala. Ate nekira nti nasomanga theory ngeno muteeka mu practical. Oh yeah, wamma. By then wali ku campus? Yeah, wali ku campus. Na lwe nazanya kebisebuka nali ku campus. Nga ensoma practical, I mean theory, naziyanga muteeke no practical. So kyanyamba nnyo. Ekintu nemba sekitegedde nga nzija eno nga nebuuzaako nkikola. Yeah. Okay. So like you didn't shake or panic or something. Omanyi olaba waliwo akagambo kali akagamba akasinga nze akantiisa nga nakajja kuzannya. Akagamba ako nti Aisha ne Morris mutudde. Morris ogenda oba Aisha ogenda kwana Morris. Kati Aisha ne bagamba Aisha kwana Morris mukwana akkirize. Nti okitegedde nti kati ebyuma musirike silence kamera teekako 1 2 3 action notandika okufuula ebigambo kati nkwana muliko ulyawo olutalo naye era woomanyira anti ngamba first time yetiisa naye ogenda okashinga apo mpola mpola nazanyako fiimu nyingi nefuna experience era nebazanya director wange Neji webale nnyo bambi kumpa mukisa kuzannya so gumpadde thank you so much obutasiima kibi naye musajja oyo ampadde omukisa bange nzanye tiimu nzizanye sejjusa nakojjusa sina najino kingamba tino ye tunasikifunye director kino tonnaba kukiika banaye nedda bange bw'obalabalamu Aisha gundi firimu enanga mmeka kebisebuka Promise kali amaggwa nsobeddwa Climax customer care damage neighbor gwe nenda gwe ngo so list ujiweza sajja mpade platform list ujiweza by the way mukama waffe mashallah okwebaza taata webale nyo bali ddala list yewera twatufudde kyetuli olwaleero twatufudde nenaffe tweyama tetugenda kuswaza mu public tugenda kuswaza tujja kukola ebyo ebikuweesa ekitiibwa ebyo ebiweesa erinnya lya Romantic Entertainment ekitiibwa tuli tusanga wantu nga tuvumaganya linnya lya kibiina nga naffe bwetutaddemu obwesige taata naffe tukuteekamu obwesige tujja kuyiwawo omubiri ku lulwo era Aisha abantu bano bagambe mbali nkyali ku kiri kati waliwo mukyala Bisaso tukwebaza nnyo wavuddeyo n'ogamba Aisha akuzannyira bulungi nnyo tukweyanza Aisha namugulirayo birabo ana Aisha mami Bisaso webale nnyo bali ddala baby simanyi kyakugamba thank you so much mukama akuddizeewo bambi bantu batono nnyo abasobola okukola kyokoze n'agamba nti kangulire omuntu ono ekirabo ekiba kyangu oli alaba nga abamu bakirabanga ekitali kyamaanyi kitegeera naye bambi mukwano nsiimye webale nnyo webalire ddala era ebintu byange mbyagadde ate binnyumidde webale kunteekamu musimbi okutokomoka kama ayongere okuwa omusimbi kale Aisha Namata okujjako nga oyinayo akatalekeka akatalekeka
Ngero okwebaza abantu abampagidde nkola kyamaanyi nnyo. Nebaza omukyala Fati Fati yampagidde. Fati yampagidde. Yebali bambi. Okuva we natandika bizinesi yange no Fati yangulako ebintu. Bambi Fati yaweebale. Mukama akuzizeewo. Fati ya. Naawe nsaba Mukama ayongere okwongeramu. Bizinesi yeekule bulungi nnyo. Sisita kangaako kaddala bambi. Nebaza ne Maurice Jordan okujja n'angamba Aisha tetaaga okukolayo ka YouTube. Twongeremu ekintu kipika. Thank you so much. You're welcome. Nebaza omukulu Ismail. Banange weebale. Omusajja oyo apostinga ebintu byange. Newemba nakakiteekayo nakiraba ku status. Wallahi akijjayo nakiteeka ku status ye. Ate nga simusabye, nga simuforsinze, simwegayiridde, wabula abiteekayo lwakwagala. Bannange weebale nnyo. Weebale nnyo. Abatamanyi Ismail oyinza okumaba omugambo otya ne bamutegeera amangu. Ono omukyalo omulala bambi yampostinga Nakawoya Adi. Weebale. Postinga gundi zange. Flyers. Ampostinga ku Facebook n'ateekako ekifaananyi kyange ekya bizinesi. Nayita abantu bajje banguleko. Bangi banaye bangi naye nga mwenna muyindi. Bangi. Baki people mwenna bambi abampostinze abataddeyo gundi zange eziranga. Aromatic family. Thank you so much. Nsiima. Sikitwala for granted. Nsiima. Era ne nebaza n'omukulu director wange webale nnyo bambi. Webale nnyo butapowa gyendi. Fadde yalidewo nnyo omubiri Morris. Nti eno firimu oba yakagwa n'angamba Aisha kano wetaaga nolaba ngera bakuyise. Kitegeera na script ekuyise. Webale nnyo ssebo ddala. Naye ng'era abantu mwongere okulaba firimu ate n'okutuwagira nawo kijja kuba decision. Mujje ku YouTube mutuwagireko mutunoonyeeko. Aisha era weebaza abantu bano babadde ne show La Bonita ku Lwokutaano nze nali ku mulyango twagoba abantu ne baddayo abangi. ku Lwomukaaga ne tubagoba. Lwomukaaga mwagoba? Twagoba. Kubula twagoba ku Lwomukaaga twagoba okujjako ku Sande Katonda yatuyamba tetwagoba twabafuutiika kuba twali tetulinayo mmande. Era ab'oku Sande munaatusonyiwa mwenyiga naye twali tetwagala bazzaayo kubanga ye yali last day. Ate nga nabo baagala okulaba. Ate nga nammwe mwagala okulaba. So mwebale nnyo mwebale ddala. Nange kambeebaze bane mwebale kujja tuwagira mu theatre La Bonita ebaluma mu Kibatu. Mwebale tulaga mukwano temuvanga okwo mwongere okutuwagira ebirungi tukyabireeta. Nammwe abataasobola tusaba Katonda abasobozesa omulundi oguddako mujje mutuwagire bannaye ebirungi ffe tubirina. Byakabi ffe tubirina. Omukulu akyali baby akyafumba obwongo bukyali fresh. Bannamasaka mwe mukimanyi 25 gaba amateeka ku Maria era tujja. Tujja. Naye ng'abantu abaagala okuwona embalabe, abaagala okuwona n'amakula, abaagala okusala omugejjo, ng'oyagala kusala olubuto lwokka naye nga toyagala kusala birala, jangu tukuwe ebikola weebiri. Gwe ayagala okuwona emisuwa, jangu tulina oil omulungi naye agenda okuwonya emisuwa egyo. Oba abasinga batera bana gya bizigo. Then abalala balina stretch marks zava ku bizigo, abalala kuzaala, abalala kugejja. Jangu tukutaasa stretch marks ezikumazeeko emirembe. Abalina enkovu nga zabalemerako kyabanku. Simanya ebiti ne binkalabula, simanya netema enkumbi, simanya nesala. Jangu tukuwe products zaffe enkovu ezo zigende nga zifeedinga ate nawe agina nga yazimba kujjako wano ku Asha Beauty Glam. Then waliwo abantu nga balina omanyi buno obutubeera ng'obusondo nga bwa bbulaaka
abantu abakuze abalona abato ababulina nga buskin tags bamujula omubiri yenna abamu balya wana amaaso ne balya wano kubalya amaaso awo so gwe ng'olyeyo nga skin tags zikumazeeko emirembe oba obusundo tunoonyeeko ojje tukujjanjaba oterere ate nga bbeeyi si ya waggulu nnyo obusundo obwo ne skin tags tubijjako olunaku olwennyini oddayo waka nga tobulina si bwa kumala wiiki buvaako awo wennyini n'oddayo ng'owonye abantu abalina baliwo besoogeddeeko abanamakula mboogedde aba stretch marks ze namakula right stretch marks ye mugaba mboogedde abalina obusundo skin tags abalina engalo ezaafona engalo zo zijjuddeko obuntu bwa black olina nakoozi ku ngalo jamu tukujjanjaba ennakoozi engalo ziteere bulungi zirabike bulungi ate ng'ebizigo ebyaffe tebireeta nakoozi era wamala otandika products zaffe oba ogobye nakoozi ku ngalo zo oba ogobye namakula oba ogobye embalabe products zaffe nnungi nnyo 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 ate nga zaamala dde okugezesebwa olowooza tikigenda kusookera ku ggwe so badiya mujje tufunye nyash mujje tufunye hips n'akanyashi wekali n'akanyashi wekali so Aisha tubadde tukyaliku Asha Beauty Glamour glam kiro kinemezaamu gulama anti abasomera mu Masaka gulama tukyaliko Asha Beauty Glam wano akyatulya mu products eziriwo abadde alina products zambuulidde naye twali mbadde na products zendeseeyo oba oli by the way atugambye n'otugamba oba oyagala ng'olaba nyashi ebulamu nyashi ng'olaba ebulamu nga bw'otambula gamba akanyashi kambwa naye mbwa erina nyashi guba mugongo okwogera mpola guba mugongo era oli wagezaako mbwa guba mugongo so Aisha tugambye alina akawongerako ku nyashi n'otambula mbutuufu nga nawe okimanyi n'engoye ziba zikunyumira ziba tezikuboola buli kyoteekako kiba kikunyumira naddala ng'olina ku nyashi ne hips birimu kiba kikunyumira si kwambala ngoye ng'oba wakagituusa mu kiwato nekkirira oba otambala yanguko Asha Beauty Glam oberenga ofuna product kyendala Asha tulina products nyingi nnyo tulinawo eza abasajja ng'olina ekiwalaata tukumazeko emirembe okikooye jangu tuwe cream yaffe ogisiige mu kiwalaata ekyo enviiri zimere ekiwalaata kigende permanent byaffe tebigenda kukola temporary oddeyo buto byaffe bikuwa permanent results naawe alina envi ng'ozikooye ng'ogamba envi ndi mwana muto naye envi zinkadya bampita jjajja nkyali bujje jangu tuwe cream yaffe eno weesiige envi zigende ate ng'ogenda kufuna permanent results ekintu ky'ogenda okwesiiga omwezi guno envi zifuke black n'ogujja ziddeyo mu grey okitegeera kino kigenda kuba permanent results zigenda kuba permanent ate nga weesiga abamu besiga kakebe kamu nafunawo results mangu ako abalala bayetaaga obukebe buli okusinziira nga omanyi abantu tulina ebikula bya njawulo omu ajja kwetaaga akakebe kamu omulala yeetaaga obukebe bubiri so gwe akoye ekiwalaata envi akutuka enviiri nga gwogamba enviiri zange zikutuka nnyo simanya wano mu maaso zivaawo jangu tuwekemu yaffe neekuza enviiri mulekera okudayinga enviiri baswiti mulekera oteeka mu dye mulekera oteeka mu black shampoo twabaletedde akantu akadayinga enviiri permanently enviiri ne zifuuka black ate nga zirabika bulungi ate nga zikula nga zinyirira so mujje tubawe ebikola tubirina mulekera okwesiga dye ate nga kantu kaffe kano Morris kakwatira mu ngoye nti oyambadde olugoye lweru ate oba oyambala nalabako ku gundi omugenzi Sematimba mukama omugenzi Sematimba yafa omugenzi Sematimba yafa Sematimba Moses yali azanya naffe Uganda
ngamba Sematimba mukama umula mirembe baba tugaseeko ddala naawe obwombuza mukama kumuza mirembe Sematimba Sematimba nalaba yanyumizaako ku mboozi omugenzi nangamba nti ye edda mbu ddayo nosima shambu teyaliiwo kati mbu nga kyakola asigamu eddagala ly'engatto mu mutwe eddagala ly'engatto mu mutwe ya black n'akaviri ka black jukira yali muntu wakwekolako tegeera kati lumu agenda okukwana bazisinkanye n'omuwala omusana nga gwaka bayakadayi ng'enviiri dayi n'asaano eddagala ly'engatto ba ku munno gonna emboozi ye gireke aba akyanyumya naye akyamukwana mutabbira ebigambo mbaka ne kamugamba biki bino ebikulukuta wano nga ddagala ly'engatto bano emujje temukola bintu ebyo tubaweka krimu akalungi tekagenda saanuuka newabeera mu musana tekakwatira ku ppiro tekakwatira mu ngoye ne mu ngalo tekasigalamu wokakwatamu ne weesiiga tekasigalamu kavaamu kubanga akute mu kisigo kyo ne weesiiga ku sikiini eno eba nirabika bulungi kati waliwo n'abantu abalaba enirabiki abalina enkwawa enzirugavu okimanyi waliyo omuntu nasobola awanika nkwawa nga nzirugavu ekituufu namulabako sijja kumwogera enkwawa ya black tasobola nakwambala open lwa nkwawa muntu gwe tubawe janguko enkwawa yetebiire jangu Asha Beauty Glam n'abakyala ng'ebisambi bya black wano makati makati nti bw'aba atambula bye nga bya black nga nawe wenyini obitunulako n'obitya mujje tubaweka cream mu kesige size ezo zirabike bulungi zitebeere ekya black tekinyuma nnyo nga kiri ku muntu naddala nga teyazaalibwa nakyo naawe wa black nga kisuse yankuweka cream mu kesige otereere olabike bulungi nakyo obeera nakyo nga weetuli kati waliwo n'abasajja abashevinga ebirevu ne bafuna buwatsi naawe omuntu haaga akatule kamwatikira wano ku kibegaabega okitegeera ale mujje Asha akatule kengera ne katikira ku munno okitegeera kimukola ebintu ebyo ne katika ne kajja ku ssaati bina ne bibajjula wano eno maze osala ebirevu mujje tubaweeka aftershave akalungi buno omulembe mulala mujje tubaweeka akantu akakawonya watsi naawe omukyala ng'ofuna watsi mujje tubawe treatment ennungi bana temubeera nabyo mujje tuba treating mulabike bulungi ku Asha Beauty Glam sangibwa Bulenga ku Vivian Plaza ava mu tawuni avira mu Kusevya stage ava katugeze ng'olinya boda ogigamba teka Kusevya stage otuba Kusevya stage oba otufuna oba oli mu taxi n'ogamba ngenda Bulenga Kusevya taxi zonna zimanyiiwo weziba zigenda okuteeka so mujje mutuwagire baswiti namwe abatuwagira thank you so much bambi waliwo abantu abampagidde ab'enjawulo bambi mwebale nnyo mukama abagizeewo era mukomewo munguleko alright thank you so much Maurice Jordan Kawesa mbadde ne Aisha Nyamata oba Daisy Wajeri waliwo nyingina kwogera nini waliwo nyingina kwogera nini Daisy Wajeri watalaba nsobeddwa genda ku YouTube olabe Daisy Wajeri oba Gloria Wakarim watalaba Gloria Wakarim genda ku YouTube osaakinga Damage ogenda bolaba firimu eyo gikanye bulungi n'ogitegeere oba ogende osaakinga Neighbor ogende osaakinga Neighbor muneba wali ani wani nalina kato waago omulongo wa Nsamba ow'emputo ow'ekkume ebyo tebyalimu maidia nedda mukwano byalimu kubanga nzijukirawo ne siini gye wazanya n'Ensamba n'omugamba emmere genda ogyeno ne Nsamba nagamba enjala ennuma njagala ekati nkole ntya wama
ya filimu sijaddala nedda ngamba mu filimu ne Aisha nati kati ndagala mbategeeze teyibeera mu filimu bane esimu enkola esimu enkola bikyukamu eno ku ground biralamu ne Aisha obunyabunya nsamba katanga ne nsamba mugonvu muzibu nsamba bambi nsamba ala tomunzijukiza ne bane wabonya nsamba tola bansinze kirabo yali ambonyabonya naye nsamba yabo watekamu musimbi ngajja musajja watu nakonkona nengano okukulawa tokanga bambi akuteekamu akasente niye wakyala kiba kiki yalina ekizibu kye ne kakankubuuza siini eri gye wazannya ne Brandon nga zze akunoneko nga tolina ssente n'akugamba ogenda omuwerekereko ewuwe n'ogaana olw'okuba otegedde nti nga ali agambye agenda kusula mu ntebe no by then yali talina wagenda kusula musajja wake Brandon nali mutegeera bulungi nnyo wagambira nti tugende ewaka kiddako bw'okimanyi kubanga ate nga toli mukazi we yalina abakazi 3 mulundi gumu yalina kirabo alina babiri alina ne Keza yali aneesibako yali awunya bakazi 3 Keza yali awunya kuko tukyali Amorgence Kawesa tukyali ne Aisha Beauty Glam ekigambo kya glam ekyo glam soko nsomusemu glam kitegeeza oba just something unique nkulekeddeko muwa kanoonyerezeeko kitegeera kati olaba n'erinnya lya Aisha nenama talimu erinnya lya Aisha naye nalina Silivia Namuto akola ebya creatives namba nti nno erinnya lya Namata nene yaŋŋamba jjajjaawo Silivia mama wange agira mama mwaromatic Sulaiti mulimira jjajjaawo Silivia mamawo Isma ish kojja wange Mutaifa Luke kojja wange Morris naye baabawo Morris baba wange kugamba nze nakimala family eri waka wagwa mu family Aisha tukyana products zobadde tugamba so abantu balina bategeeze tuna products zenjawulo tuna products za super lightening kwayagala okwerukamu ennyo super lightening package weeri tunawo lightening package gwe nga toyagala kweruka nnyo ng'oyagala kubeera mweru awo wenyininyini bwoli nga toyongeddeeko tunawo lightening package tunawo ne extra oyo ayagala okukisussa gwe ng'ogamba Aisha obweru bwo njagala mpitewo njagala mbeere mweru nnyo tunawo extra lightening bitukuwa package yaffe eyo ekola bulungi ate nga n'oba togenda kukola mikolo osobola ogyesiiga tolinda kukola mikolo oleke weesiige ki extra lightening mulimu abamu waliwo yabaŋŋambako nti abeera n'omukolo ku weekend n'akusaba ekizigo ku Mmande akyamuke ng'ayagala iruke mu nnaku obwangu obwo walayo oba ogenda kujja mpozi ng'oyagala kwokya mu nnaku 3 kiba tekiriyo weewa obudde ojja ogula package ya extra lightening oyaluke ebirungi oyoninge bulungi obalansinge bulungi bw'oba tosobodde kabeeyi ka extra jangu otwale super lightening yeno gye neesiiga gwe ngagala kubira ku kala ng'eyange jangu otwale super lightening package oglowing olabike bulungi nnyo ate nga tojja funa kukifananiza namakula yadde okwekebwa ekizigo yadde nakoozi ku ngalo ofuna kannakyo brown akalabika obulungi kati gwe omulala waliwo tulinawo package za chocolate za mirundi 2 tulinawo brown chocolate tulina dark chocolate ne dark chocolate kati obeerawo omuntu nga wa brown chocolate oyo naye tulina package ye weeri jangu wekimire package yo kati nze ndiki goli dark chocolate kati atera ojja
Kati Roger brown chocolate. Nze brown chocolate nawe Roger. You're dark. Kati nze so akwadde aka chocolate nga Roger brown chocolate. You're dark. Chimwe nze nsinga Roger obweyo. Nsinga Roger. Roger kusinga obweyo. Roger kusinga obweyo. Walter. Buddayo wategeeze entumbo ya Roger. Ate tuli ku bya ntumbwe. Ne Roger brown chocolate. Very dark chocolate kati. Wala olaba mutoni. Yes, mutoni. Like brown chocolate. Okay. Like brown chocolate. N'abalala. Yeah, n'abalala. Kati gyensobodde okugamba. Nabadde kyato package. Naye nga package eyo weeri ya brown chocolate ne dark chocolate ate ng'osigala mu kala yo nga bw'oli bw'osigala naye nga olabika bulungi nga kaskin kagulayo nga kaskin tekali dry. Abantu bayigiriza okwesiiga ebisigo mama ne wayisako ka oil skin okutabeera dry kubanga ekiga tetuteekamu oil oil oyo oluusi tabeera mulungi ku bantu weesanga nga amuleeta embalabe afuna rush okitegeera tuteekamu oil tukuwa nobyesiigirawo gwe alina akasente notwalirako ne oil ate nga kiba kirungi ka oil nokeekuumisa ne package y'abaddugavu bweri abaddugavu abaagala okusigala mu kalami nga mulabika bulungi package yammwe bweri ate nga byonna bya mulembe. So obeereyo ng'obyetaaga otukubirako ennamba yaffe eri awo ku screen egenda beeyitawo ate mwabeetaaga delivery tuzikola wonna wooli. Tulinawo pink lips, tulinawo people treatment abalina embalabe mututike pimples wone dark spots abalina olusolo abamu beesigirizibwa ne bayita olusolo mu feesi mujje tubatereeze ba sweet beetaaga pink lips weziri buli kye weetaaga weekituna supplements ezikola obulungi skin neerabika bulungi nnyo ezikoza n'ezigezza. So mujje wano ku Asha Beauty Glam awe ebikola temujja kwejjusa. Thank you for supporting Maurice Jordan K Media. Maurice Jordan K Media. Nenga era mwe bali kumpagira ku Morris Airport Pickup. Mwana mumpadde nemwe bantu mwe munjagadde mwana. Bwe natandika engato Morris Fashions ne bampagira. Bwe natandika Morris Surprises abaana abo bampa surprise. Abaana abo bampa surprise. Otwala ebimuli nakulabako ne Wazuwena wali okimanyi. Nakina ne Wazuwena. Wazuwena gyengula cakes. Ate Zuwena naye yansubiza ate nyizo. Then Neku Airport Pickup, you guys mumpagidde nnyo, I appreciate. Ddala ngenda ne mbanona ku kisaawe ne mbatwaleka. Nva London, nva Bweru, nva Jeddah, nva Canada, nva US. Bankubira ne mbatwaleka. Bane mwebale. Ddala bave Masaka atuuka wano nga talina muntu amukima. Abo bentwalira ddala. Bentwalira ddala. Lwakuba challenge gye nafunyemuko abantu abakomawo ku kisaawe obudde ekire nnyo. Sawa mwenda sawa mwenda 8 kale bubanga obukedde muko naye 7 lwakuba nafunye solution. Waliwo omwami awo yannyambye nambunanga mati restaurant eno giraba oli bw'aba avudde ebweru ng'atuuse ezo ssaawa totawana kumuvuga budde bwa kiro nnyo asobola okubeeramu eno restaurant erimu akabugu mu buli olaba ku arrival ku arrival efumba local food ekola 24 sobola otuula mu ka restaurant awo n'olya emmere ne bw'oba tolina ky'olidde naye osobola obeerawo paka saa 11 okumakya ne nzija minkunono. Lolwa nsonga navugako omuntu yali agenda Jinja namuvuga twatuka mu mabiri awo saa zaali nga zigenda mu 10 ez'ekiro. Boyi waliwo ebintu ebyasalamu layira nga byeru oba baali babbi nga byeru omanyi nga byeru ate nga tebisala nti no bibitambula oba bidduka nabitambula bisoba biti twabikuba emmotoka twabirengera wala nenkendeeza speed nembireka nebimala okubulirayo ndyoka nendinya speed nengenda naye okuva olwo sikyajja abantu ku kisaawe kiro sikyajja abantu ku kisaawe kiro wali owedde mabire omwo nga bateeka miti bannaye nga muli ababbi nga wali bukodyo bw'ababbi nga be baali bayitawo nga woyimiriza emmotoka bwotyo oba owedde. But I appreciate you. Morris Airport Pickup. Nenga, thank you so much to Badene Aisha.
Asha Beauty Glam. Asha Beauty Glam tuli wano Bulenga bana inamba yeyo muje mutubaguze nabagamba abana ba Aromatic Entertainment nabagamba wendi ulo promoting eno channel yaffe ate ya nawe yiyo gwe ng'omuntu nawe so kumpita nawe nenja nikulangira business yo but I appreciate nti buli muntu gwentadde ku channel yange tasigadde nga bwali wow kitegeza ngenda funa tasigadde nga bwali sente zijja era bankubira amazina nga Morris Mbutuufu kyontaddeko nange I appreciate mbebaza mwebali kubanga buli muntu gwendeeta mumukkiriza ne mumuwagira mwebali nnyo mwebalira ddala mwebale ne Aisha mujje mumuwagire mujje mufune ebintu ebirungi ebiri original. Thank you so much guys, have a blessed night. Bye. Ciao ciao.